Otya nno munnaffe, eno y'embeera y'obudde okuva mu Unima, nze Annette Nakimbugwe. Obudde badde bwa musana ogwaka nga bwe gukubakubamu nga mwetobeseemu n'enkuba mu bitundu ebimu mu ggwanga era nga we zaaweredde essaawa 3 ez'amakya ga leero ng'eno y'enkuba gye tufunyeeyo mu bitundu ebimu mu ggwanga. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde kiraga ng'omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu masekkati aga Ssemazinga Africa ng'era kye kiviiriddeko embeera y'obudde y'omusana ogwaka nga bwe gukubakubamu ne mu bitundu ebimu mu ggwanga. Enkya mu biseera eby'okumakya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga mwetobeseemuko n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu ebimu awamu n'omusana okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira era enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga ng'era mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu ebimu n'okwo ku nnyanja Nalubaale. Embeera y'obudde nga bwe tugisuubira okubeera n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 27 naddala mu kibuga kyattu Kampala n'ebitundu ebyo ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale so ng'ate yo e Kabaale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 24. Mu bitundu by'eggwanga ebisigaddewo tusuubira temperature okubeera wakati wa centigrades 29 n'31. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindirira ate enkya ku ssaawa y'emu. Nze Annette Nakimbugwe, weeraba.